nkusabira mu mbeera yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, nkusabira mu bufumbo bwe muyingire mu Yesu, nkusabira mu bizinesi yo muyingire mu Yesu, kubanga bw'anaayingira anaatereeza ebyakyama, ebyayononeka, ebyalwala, ebyagaana binaaterera. Wabere wayimirira agambe nti haleluya. Nkuweerera amagezi musajja gwe, uyingira munda mu Katonda, weekweke mu Katonda, beera mu Katonda. Baloga baloge, abasamira basamire, bafuwe emmindi zaabwe nga tewakyali kikwatako mu linnya lya Yesu. Nina amawulire amalungi gy'oli. Eggulu liina kyerikuyita, eggulu liina kyerikumanyiiko, eggulu limanyi wakyova, wawooli ne wakyolaga. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here to Fire! on tomorrow, a wave tossed in the buvunaanyizibwa bwo okugaaninganga amatu go n'omutima gwo. Kusaba namusize ko yakuliraanye era omwanirize nnyo, mwanirize nnyo okuweereza Mukama Katonda wamma ddala nga akakisa semakisa oba giyite enkizo. Ngenda kukusaba bikkule Bayibuli yo mu Yokaana essula ey'okuna, mala okusoma ebiriyo n'oluvannyuma ndyoke mbitemeteme ng'omwoyo bw'abimpadde. Yokaana 4 essula ya 7, omusomi mulungi yimirira onsomere. Yokaana 4:7, musomi mulungi nsomera. Awo omukazi Omusamaliya n'amugamba nti, gwe Omuyudaaya, kiki ekikusabya okunywa erinze omukazi Omusamaliya? Kubanga Abayudaaya tebatabagana n'Abasamaliya. Olw'ekkumi, Yesu n'amuddamu n'amugamba nti, singa obadde omanyi ekirabo kya Katonda, n'oyo akugamba nti mpa nnywe bw'ali, gwe wandisabye, naye yandikuwadde amazzi amalamu. Gwe wandimusabye, naye yandikuwadde amazzi ag'obulamu. Kamaffe basiba buluganda. Bassebo ne bannyabo, abaana ba Katonda, Katonda yakintadde ku mutima ku nkomerero ya wiiki eno okujjukiza ekkanisa ye n'okujjukiza abaana be nti omuweereza mukisa gye tuli. Kamaffe bazibu. Omukazi Omusamaliya Yesu amusaba amazzi. Olw'okubanga omukyala ono yali talina kubikkulirwa, Yesu bwe yamusaba amazzi, ye yalowooza nti ye yayamba Yesu, era n'alowooza nti Yesu alabika muyonta nnyo, era n'alowooza nti Yesu alina n'okusooka okwegayirira okunywa ku mazzi g'omukyalo ono, era n'alowooza nti kyalina kya bugagga nnyo mu mukono gwe kubanga teyalina kubikkuliro. Yesu n'amutunulya n'amusaasira, amugamba mukazi gwe olabye nnyo, olabye. Okufaananako naffe abasinga obungi tulaba nnyo kubanga tulemererwa okutegeera Katonda gwe tuweereza nti n'otugamba obugambi omuweereza atuyamba buyambi, atusaasira busaasizi, atukwatirwa bukwatirwa kisa. It is just by favor okubeera ng'oli wano ng'olina ekintu kyonna ky'okolera Katonda. By favor. Just by favor. Maria bamuleetera amawulire mu Lukka
1:28 awo tujja kuddawo. Malayika n'amugamba nti Mariya, kyemanya mumuyita Biikira Mariya, kyonna kyoyagala omuyita kimuyite. N'amugamba nti Biikira Mariya oba Mariya, olabye bulabi kisa, olabye kisa eri Katonda. Katonda okuwa opportunity among all women on this earth who have ever existed, among all of them, gwe Katonda okupiikinga Mariya naga ndi gwe ogenda okuzaala omwana wa Katonda, omwana agenda okulokola ensi eno yonna. Mu bakazi bonna baali babadde ku nsi kuno n'abalala abagenda okubeerako, mazima Katonda n'amagamaga mu nsi yonna, n'alondawo akaalo nga bakayita Nazaaleesi, n'amagamaga mu Nazaaleesi yonna, n'alabamu omuwala Mariya muwala wa Yowakimu. Katonda n'ajja mu bawala bonna baali mu famire wangi, n'alondayo gwe Mariya, gw'oba ozaala Yesu. Si lwa mbeerera, kubanga Mariya naawe okimanyi nti Isirayiri yonna ejjudde embeerera. Okubeera embeerera mu Isirayiri va ku bino ebyekampala ebyakyankalana. Mu Isirayiri okubeera embeerera lyabanga tteeka, era bw'obanga togirina nga lw'oli abunomo. E Kampala bw'oba olina embeerera gwe abunomo. Bakubuuza naye gwe wakulira wa? Kale laba amaalo gano, laba amaalo g'oliyita, kati gw'oli waawa? Ekyo kibuuzo kinene nnyo e Kampala. Abantu okumanya nti oli mbeerera bakujerega ne bakusuula wali. Balabira ddala Fala ayakaveeka ekyannamukaaka. Eri byali vice versa. Buli muwala it was a requirement ng'aba n'embeerera. Era nga bw'otaba nayo mu honeymoon gye bakubira amayinja, bulaza batakwaddwa kisa kuloopa buloopi, bamubuuza byabadde bitya nti bifu, ne bakufulumya ali mu lujja ne bakuba amayinja go n'ofiirawo mu Isirayiri. Therefore, being a virgin was a normal thing. Everyone had her virginity. Maria bwabanga lyagina eyo teyali qualification y'amaanyi nnyo, embeera yali tenabika, nolwekyo yali alina ekyakabi ennyo ekitalabika, nolwekyo yekayika ya qualifying. There were so many others. Wali abala bangi. Kama ebazibu. Ekironza Mariya kisa. Bakiyita batya? Kisa. Gwe ozaala omwana wa Katonda. Omwana wa Katonda gwaweereza ku nsi amuyise mu gwe gwoba obeera ebbaasa ereeta ebbaluwa ey'obulokozi eri ensi eno, gwe Mariya ng'agenda okulokola ensi yonna agenda kuyita mu gwe Mariya sokulebe malayika kyamugamba. Malayika amugamba nti having come in, the angel said to her, rejoice. Do what? Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed are you among women. Nengo manchi bali bamuleetera. Mu kutegeera okwa bulijjo, Mariya baali bamuleetera buvunaanyizibwa. Mariya baali baleeta responsibility. Bw'obirabira mu mubiri baali bamuleetera responsibility yakuba lubuto ate n'okulwetika okumala emyezi 9. Bw'oba olabira mu mubiri olaba burden. Bw'olabira mu mubiri ng'olabidde side emu yokka olaba responsibility. Bw'olabira side endala olaba Katonda atali fair. Ogwikiriza omwana atabadde na lubuto. Omuwala adasiba watoye ng'asiba wato n'agimimula. N'atambula ku kyalo baga nti sooka olaba omwana bw'atambula ne wato. Kati bamutaddeko olubuto wato tewakyali. Wato ekomye awo. Musipi takyateekako. Ennyambala egenda kukyuka. Figa ekyuse. Bw'obirabira mu mubiri burden. Bw'obirabira mu mubiri an inconvenience. Bw'oba obirabira mu mubiri. How can you? Oyinza otya okuddira omwana gwe badde bayogereza nga naye ali awo wakati atandise okukkiriza akkiriza bali mu kuseetinga lunaku lwambaga gwe n'oyingizaawo olubuto. Boyi abadde amwogereza okuddamu mutunulako ng'awandula.
namuganya ate okuwandula wangamba olimbeerera ate kati bino byowandula ate ettaka lyosaba ate mumbwa gyosaba ate ng'ogenda ofuuka yeroyero ate amaaso nga gangeri gundi tontomeza wangi naawe lowooza boy adde akumatira fiyanse abadde akutwala ku kyayi akutwala ku deeti naga naye gundi mbulire ekigenda mu maaso labika nga ali olubuto nze toddamu n'okuba ku ssimu yange toddamu n'ogikubako olabira ddala nga Katonda akyankalanyiza ebintu byonna olabira ddala ng'ensi ekuddugalidde mu bulamu buno abantu batono nnyo abastandinga rejection abantu bonna baagala kukyawa tebaagala kukyayibwa abantu bonna baagala kukyawa era basaba nti singa omuntu oyo mmanya olunaku lwali nkyawa waakirize ne mukyawa nga terunabaawo tewali astandinga kukyayibwa. Nobody wants rejection. Tewali agaganda ndi gundi bamudampinga tyani yadampinga ndi mulenzi yamudampinga Maria kyamuyitirako omwana omulenzi Yosefu nga takyakwata ssimu naye nga ani yabireese godi ani yabireese godi yabireese Yosefu n'agamba toddamu n'okuba ku ssimu yange nze saagendererako kwagala mukazi wa lubuto era siwasa omukazi yazaalako era siwasa lubuto nabe waffe bonna nali nabagamba tize siryagala muwala nga second hand toddamu n'okuba ku ssimu yange namwekuba Maria n'ayogera byayogera nga tebikyagasa Yosefu n'amugamba toddamu n'okuba ku ssimu yange nze siwasa ba lubuto ate nobuli bomaze odduzaala siwasa mukazi yazaalako nesonyiwa nange nkwesonyiwa tonswaza nakunswaza kyatwala Katonda yennyini okumanya bino ebintu byali bitabuse nnyo byatabuka ng'ababiri tebakyayogera kyatwala Katonda yennyini ate kuyiyingiramu n'atuma malayika najja n'azuukusa Yosefu n'amugamba Yosefu nti wangisebo ontegedde nti nedda nze malayika Gaburiyeri ayimirira mu maaso ga Katonda naga nti ate ogubadde n'amugamba totya kutwala Mariya olubuto lwe wamulabye nalwo si lwa mulenzi yenna wa ku kyalo lubuto lwavudde mu ggulu lubuto lwa mu ggulu omwana ali munda omwana ali munda mwana wa Mukama Katonda Yosefu n'agamba naye Mukama akola embuto malayika beera serious n'agamba omwana ali munda waani wa Katonda era omwana oli nti yagenda okulokola ensi eno yonna era gwe wennyini gwe oli mutuuma ani atuuma gwe oli mutuuma Yosefu n'agamba malayika ndi Katonda omeze n'okuluma n'oluma kwega n'okutuma nze ntuuma omwana atali wange naga n'erinnya nzize nalyo bwe bamala bati omuzaala mutuumaani Yesu kubanga oyo yalirokola abantu be mu bibi byabwe. What an inconvenience. Wait a minute. Gamba nti amiina. Bw'oba obirabira mu mubiri nga gwe Yosefu olaba Katonda atali fair. Okusigana ng'opanga kintu kyo ng'okipanga mu ngeri ndala. Okusigana ng'obadde oyagala kirala ye n'ateekawo ekirala. Wasabira kirala ye n'aleeta ekirala. What a great inconvenience. What a great unfairness. Naye bw'obirabira mu mwoyo ani awulira ngambe nti amiina bw'otandika obbirabira mu mwoyo. What an opportunity to be part of such a great story. Gamba nti amiina bw'oba gwe Yosefu n'omala obirengerera mu mwoyo. What a great opportunity to be part of such a great story. Nga gwe Yosefu ne bagamba n'omwana gw'ogenda omutuuma erinnya ne kigenda mu byafaayo ne kigenda mu history nti n'omwana gwe wamutuuma erinnya era gwe wakola nga foster father era gwe waliwo ne mukutwala omukazi mu leba nga gwe Yosefu. What a great opportunity to be such of a great story. Nti era ne Kerode bwe yagala omutta malayika era yakomawo ewuwo n'ayogera naawe. Era bananga abantu abalinga Yosefu wangi nga ne malayika yadde ewuwo n'ayogera naawe naga nti Kerode ayagala kutta mwana kati mutwala abroad. Kwata omwana omutwala abroad. Ng'ebyo byonna gwe wabiwulira malayika nga wafuna malayika ayayogera naawe emirundi ogutaali gumu egitaali ibiri egitaali esatu
n'ofuuka part of such a great story. Kyovula bwe ndituuka mu ggulu nga Yosefu taliiyo, ali neewuunyisa nnyo. Naye era wadde sinatuukayo nyina bye mwewuunyako biwerako, kubanga mu bantu abali bateekwa okubuulira enjiri y'amaanyi ennyo, Yosefu yali alina okubeera omubulizi ow'amaanyi ennyo. Yosefu yali musuubira okuba nti yali badde atambuzizza abalema. Yosefu naali badde mulaba mu kitabo kya Bikolo by'Abatume, naye maama atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Yosefu n'alabye ku njiri gye yabuulira, yali badde omu ku batume. Yosefu nali musuubiramu ekkanisa ey'amaanyi, kubanga ye teyali teyeetaaga kuwolereza, teyeetaaga kunnyonnyola nnyo, ye alina first hand information. Yamanya ebintu nga ne Yesu tannayogerako naye, nga n'enjiri tennawandiikibwa, nga Yosefu abimanyi. Amiina. Kyekimu ne mukyala we Mariya, naye alina engeri gyanneewuunyisaamu, kuba noonya participation ye mu njiri. Ndaba ntono, simulaba mu Bikolo by'Abatume bw'abuulira, siraba makanisa Mariya g'atandika, siraba bafu baazuukiza, siraba balema baatambuza. Mariya naye neewuunyisa, era bagamba atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Akatono ke musomako Mariya nga Yesu atambula agenda abuulira enjiri, mulaba kujjanga kulankyawa nga wanagani mumuyiteyo maama. Kenda ba mu Bayibuli ate nga tali munda ali eri bweru mu lukuubo naga nti genda omugeni maama waakuyita ali wano. Avemu ebyo ebintu byalimu, ebyo si bye tugenda okulya. Ekirala kye mujjukirako kyendaba kyakola, mpozi ekyalabikawo okusabira bantu mwenge ku lunaku lw'ekkaana. Wenkomaawo okulabaawo nga participating awo. Participation ne ya buli naku, ndi omwana ng'agenda mu crusade gindi kaŋŋende naye, omwana ng'agenda kutambuza abalema kaŋŋende naye, omwana ng'akoze crusade e Kapernaum nange kanjiteeke e Galiraaya, kuba nange bigambo nabiwulira, nange malayika yanzigira, nange kyali kyamagero, nange manya amaanyi ga Katonda. Simulaba nnyo, talina mannyo Katonda gwawe ennyama, kubanga ffe ate abaawulira enjiri nga tuwulira nampulira tugiraba mu bitabo. Oluvannyuma lw'emyaka 12 tutuno tuli mu njiri tubuulira ba Yosefu abaagiri wakati, tetubalaba nnyo. Ani awulira ngambeko nti amiina? Malayika agamba Yosefu, kisa Katonda okubanga alonze gwe, tokitwala nga badeni, kisa Yosefu. Si gwe wekka ali ku nsi, era si gwe wekka abadde ayogereza omuwala embeerera. Bwe kiba nga kwogereza muwala ambeerera, si gwe badde omulina wekka. Kapernaum yena, Nazaresi yena ajjudde abalenzi abali mu kudeetinga abawala nga mbeerera, naali badde ennondo omulala. Naye obanga nnonze gwe, kitwale nga kisa. Ani asobola okunyamba awogana ekigambo kisa nange nkiwulire? Kisa. Mariya wangi weetwale nga Mukama akulaze ekisa. Wangi sanyuka oganjiza n'okamala mu mazima wana gwe. Why? Kubanga mazima Mukama ali naawe. Mukama ali naawe. Oweereddwa omukisa mu bakazi bonna. Kisa. Nze mbuuza, ebya Katonda obirabanga kisa? Oba olaba burden? Okuweereza Mukama ogirabanga burden? Ogirabanga bother? Are you bothered? Olabanga Katonda akutawaanya? Olabanga Katonda akutaddeko omugugu? Golooza gw'oliyo wekka? Okulokoka olabanga Katonda akutawaanya? Mu kika ky'ewammwe gw'oliyo wekka? Ku kyalo gy'osula? Ku kyalo gy'otambulira? Gy'obeera? Gwe bw'obadde ojja wano eri yonna mu luguudo gy'oyise, tolabye eyo bantu? Siwulira, tolabye eyo bantu? Lwaki gw'oli wano? Siwulira, lwaki gw'oli wano? Kubera Yesu mu ngalo banga okitegeera. Kisa. Bassebo ne bannyabo, buli kyonna Katonda kye yali atugambye okukola kisa. Kiki? Kisa. Jona bali njogera n'abaweereza akawungeezi, ne mbaga ndi mwesuneko nnyo,
gw'okubeera nga gwoweereza Katonda mu mulembe guno. Weesuneko, weeyagale, weesuneko, tokowanga kwebaza Katonda. Gwani obanga n'abaweereza obuweereza Kabaka wa Buganda, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda beenyumiriza ne waba mugende nti gwojja kumpeereza nga soda, gwojja kusimulanga ngatto zange, ayinza okinyumya ekibuga kyonna kyonna, naga nze gulaba nze nsimula ku ngatto z'Abassaabasajja nga tannazambala. Nekemiya ali mu Bayibuli awo. Nekemiya genda osome sitole. Kabaka atalina mu Isirayiri, kabaka yalinawo e Babuloni, baali bamulondanga mu ssenero, just mu ssenero, naye kiri mu Bayibuli sebo mu namba mwe bakiwandiika. Nekemiya yaweerezanga Bwakata, nga yaweereza Ejjiraasi, naye ng'aweereza ani? Kabaka mu ssenero. Gwe mulimu gwe guka gwakola, kuweereza kabaka byakunywa. N'ebyokunywa byabanga mu Ejjiraasi tetubimanyi bulungi, naye mulimu gw'amaanyi nnyo era gwamuwesa status yakabi nnyo. N'aweebwa enkizo okwogera ne kabaka. Olunaku lumu n'amugyamu n'ebbaluwa egenda e Yerusaalemu okuyambako mu kurestowalinga Israel, okuzzaawo Yerusaalemu. Musenero busenero, just cup bearer, bamuyitanga cup bearer. Naye nga kitwala nga mulimu gw'amaanyi. Cup bearer owa kabaka, cup bearer. Gwe omanyi abantu bwe batambula bagaziwa wano nga Museveni yakulonda bulonzi muweereza nga akatambala akasiimula entuuyo, nga gwokaweereza akatambala obutambala ng'okaweereza His Excellency, otambula nekibuga kyolanga ogwomamu n'okugoomamu bwoti. Si kulimba, otambula ogoma. Ne bakubuuza okola ndi mu State House, naye okolerayo ddala ki? Kinze muweereza akatambala. Okita kyakusaaga ekyo. Kaakati ategeera nti katambala ko kasike yeetaaga. Waliyo amusala enjala, waliyo amwoza amannyo, oyo wakabi nnyo, n'omusala gwafuna tugumanya mwene. Era bagani nva mu maaso nkola mu State House, oddukanga emisinde n'ovaawo. Ezimotoka zolaba ziyita mu luguudo, gwolaba ki? Zikola emirimu gya njawulo. Ezitwala emmotoka zigobera His Excellency, buli kintu ayita nakyo. Naye buli alimu eyo emmotoka ne bweba yakabuyonjo tomwepankirako. Era bagani nva mu maaso oddukanga togamba nga naye gwe naawe avuga kabuyonjo, ovanga buvi. Kabuyonjo togiyita ya muntu ya bulijjo, ya muntu munene nnyo. Gy'oli ongambeeko nti amiina. Naye nga muntu wa ku nsi, naye obuyinza bw'alina ababulinaanyi babucherishinga, babuvaluinga, babutwala nga bunene, ate batuufu mu ngeri yaabwe. Naye atola ogwaweereza kabaka w'abakabaka. Kama nti amiina. Abaweereza Ssaabasajja baga nti asiimye. Akoze atya? Buli kyabatuma bagwa wansi ne beeyanza. Akutuma omulimo n'ogwa wansi n'okola otya? Noga nti asiimye okuntuma. They regard it as great favor. Wano waliwo kabaka edda teyali mu Buganda, teyali mu Uganda wano. Mugamu ku mawanga ageetoolodde wano, agatwetoolodde eggwanga ne bwe siryogere, gwe yasoma ebyafaayo n'olimanya. Ebintu mutubyogera tubyegendereza. Gwe yasoma ebyafaayo n'omanya. Bwakabaka tebwali mu Uganda wano, bwali butwetoolodde wano. Oli ye yali mukambwe, yalina abaddu abairanga bamwetoolodde, abaddu abamusaavinga. Naye nga bw'aba ayagala okuwandula ekikolondolwa, tasituka waali, ate tasaba akakebe, ate tasaba tishu, agamba sembeza wano omumwago. Era n'ogusembeza bulungi nnyo bwo naga yasama, n'oyasama n'agira bwatwe. Kati gwe n'okitwalayo mangu n'ogenda n'okisula gye kinaagenda. Naye abaakitwalanga baakitwalanga basanyufu. Ekikolondola kya kabaka kita kyakusaaga buli muntu akifuna. Gwe bagee buli muntu abeera akifuna. Bameka abaamuwulirako.
nawe mwasoma ku history mbadde manyi ndi mukulimba wano mu Buganda we tulaba edde nnyo sikati edde nnyo Kabaka bwe yakyalanga ku kyalo bali bakabaka abasookawo bwe yajjanga obuzibu ati ku kyalo nga yazze kulambula Ssaabasajja nga azze okulambula edda yabuuzanga omwami we oba omukungu we naga naye ku kyalo kuno mukyala ki asinga obulungi ng'anywa mu banne akendo oba mufumbo oba si mufumbo tebinkwatako kasitaba nga yasinga obulungi tewabanga omusajja yakkirizibwanga kwemulugunya kubanga abasajja bonna edda bayitanga Ssaabasajja baffe yabanga bbaawe kati okayana otya nga bbaawe alina kyayagala kale n'abaddu bamubuuliranga ne bamugamba nti mukaagundi mulungi naye ate ye mukaagundi lyosasi mbooko naga ndi ogwe mubamuleeta ne badduka emisinde ne bamusanganga ng'anyiga mmere ng'abadde ategeka mmere yo amawulire gakutuukangako nti Ssaabasajja asiimye agenda kukoza mu sowaani mwokoza weeyagale weesuneko Ssaabasajja okukoza mu sowaani yo kale no tebaalindanga bamugamba ng'ayambalenga mangu yeenaaze yeetereeze yeeyonje asunsule enjala bamutwale era baamutwalanga Ssaabasajja we yabanga agenda okusula naawe omwami kyakukakatangako okujjanga ng'ogoberera wajjanga ovaako mabega era bwe watuukanga n'ogwa wansi ne weeyanza n'osanyuka kubanga gwani Ssaabasajja okukoza mu sowaani yo mwokoza gw'omukopi era waddanga yeeka n'okuuma abaana naye kyakukakatangako keera ennyo ku makya okujja n'otuula n'olindira ewalindirwa awo empologoma bwe banga ezuukuse oddemu weeyanze Kabaka yakoze atya yasiimye bameka baabiwulirako ebyo sangana kubeera nga nze nzekka nzewa olugambo mwabiwulirako nammwe kati mwaba olwaleero munnange mmwe abalina endowooza zammwe empya mmwe mulina mixed feelings naye abaaliwo ku mulembe ogwo ekyo yakitwalanga nga kikulu nnyo era kyamwongezangako ku kyalo nti oyo gwolaba tomwepankirako Ssaabasajja yakoza mu sowaani ye oyo gwolaba era nga nebbeeyi esituka yabanga wakabi nnyo omuntu oyo era ekyo kyamuweesanga n'ettaka ne bamugamba nti ettaka emmayiro yaawo yonna bagikuwadde n'agwa wansi naddamu ne yeeyanza Mukama yeebazibwe obwo bwakabaka bwabanga bwa wano ku nsi naye abantu baawuliranga nga kikulu nga bawulira bali favored ebyo mbikuwadde kubirowoozaako bulowooza obanga abaweereza obwakabaka obwakakati obwa wano ku nsi obuggwawo nga n'ebimu ebikolebwamu nga bw'obiwulira oba ebyakolebwanga tebyabanga nnyo approved na kigambo kya Katonda ate gwe aweereza obwakabaka obutaliggwawo gambako nti amiina gwe Katonda omulowoozaako ki buli lwaba nga akutumya ekyokukola buli lwaba nga akuwaddeyo ku opportunity we kati kamu kokka omuweereza bwaba nga alina kyakusabye omukolera omulowoozaako ki omukazi Omusamaliya yasubwa okutegeera ebiro ebyokukyalirwakwe alina Yesu ku luzzi alina kabaka w'abakabaka ku luzzi alina omwana wa Katonda ku luzzi
just alone. Ensi yonna gw'enoonya. Mwe mwenna mwakuŋŋaanya wano kujja kunoonya Yesu. Tumubannyonnyola nabo bannyonnyoza ebyawandikibwa temumulabanga nako mu face. Ono omukazi yali naye maaso ku maaso ng'ayimiridde naye naye nga tategeera opportunity eri mu maaso ge. Tategeera bunene bwa opportunity eri mu maaso ge. Yesu amugamba mpa amazzi nnywe. Mpa amazzi nkole ndya. Mwana ngenda olw'omwenda. Mpa amazzi nnywe. What an opportunity. Gwani anywesa Yesu. Gwani amunywesa. Gwani agenda mu byawandikibwa nti wanywesa Yesu. Ensi yonna yakanoonya Yesu okumala emyaka 12 esinze etende mugulumiza. Eyina relationship ne Yesu naye ya mwoyo. Bamanyiganye mu mwoyo in the physical. Abatamulabangako be bangi. N'ebifaananyi byolina mu bwongo nti Yesu afaanana bw'ati. Just bakatoliki be baakuyamba. Be baafuna omusajja omuzungu ow'ennyindo empanvu. Ne bamukuba ekifaananyi ne bamusiiga ne bakulaga obufaananyi. Ye kye baateeka mu bwongo obwo ky'olinayo. Yesu yennyini bw'afaanana tomulabanga nako. Olina bifaananyi by'Abaroma. Kubanga bamanyi ky'oteebereza okulaba nga bwe kiteekeddwa okufaanana ky'oyagala okulaba. Bamanyi weetaaga okulaba musajja nga muwanvu nga alina ennyindo mpanvu n'enviiri nga zigudde kuno kasitula be zigudde kuno ga yeeyo yennyini bannange. Kama yebazi. Saagala bigenda wala ebyo. Saagala kutabulira kifaananyi kya Yesu gw'olina mu mutwe olede. Kankulekera awo. Paka mazima legali kujjira. Mukama waffe yebaziwe. Ningezo firimu. Bazannya mwana nge bazannyira wano Hollywood. Abamu n'abazizannya tebalokokanga nako. Simanyi ekyo bwebadde okimanyi oba ninga akateekati akutawaanyiza. Abazannya firimu za Yesu abamu n'okoloka tebakolanga batya. Era bw'amala okuzannya ya Yesu tekimugaana kuzannya ya ntalo. Waliwo ne genalaba ennaku ezo kuwate saa n'agamba nze siri Yesu munveeko nabayamba byambi okuzannya firimu yammwe nze siri Yesu munveeko mummazeeko emirembe sina nawe mpita ani yakalabaako wakalaba yali abyegaana oyo mama yasomayo okuzannya firimu agamba nemunveeko mummazeeko emirembe firimu nazannya nzanyi nze siri Yesu ate seetegese kutambula nga Yesu bwe yatambulanga mundeke kati gwe bifaananyi byolina mu mutwe nendo zojjukira feelings wafuna ng'olaba firimu nga bamukuba emisumaali wangi naddala mu eri eya passion kati ofiirewo the passion of Christ bamukona omusumaali mu kiwato amutidde ddala bannanga abasajja babi nnyo firimu movie Mochi movie abamukoona ne gwe bakoona balaganye era bali ku firimu yaabwe gye bawandiika bali mugizannya gimaliriza bagikulage bakumalira obudde ng'ogiraba oba si ekyo nogigula ogikola otya movie just a movie. Nkama yebaziwe. Kati waliwo abagenda naye ngo nafuyiza obulokole bwange nze mbadde neekutte ku ekyo ddayo mu bayibuli gye baweekwatako. Mukama yebaziwe. Omukazi ye gwe twogerako yali talaba movie yali ku Yesu yennyini direct nga yamugamba nti mpa ku mazzi nkole nde mpa ku mazzi nnywe. Missing an opportunity, failing to know who is talking to you, and failing to know the Lord's visitation to you, and failing to know that it's an opportunity to be used by God. It's not about attitude. It's not about how we think about it. Abakitwalanga mukisa okuweereza Mukama mwana nge bakifiirako. Bakikola ki?
bakifiirako era buli kaseera bamugamba Mukama nyongera ekirala ekyokukola, Mukama mpayo ekirala ekyokukola, Mukama mpayo opportunity endala, Mukama mpa opportunity endala nkukoleze, Mukama ki ekirala ky'oyagala nkukolere. Abalina attitude bezaalyamu olukwe, nga attitude yo yakulyamu olukwe, endowooza yo nga yakulyamu olukwe, buli kye bakugamba okukola olaba kutuntuza. Olaba Mukama kutuntuza, buli kye boogera okukola okikola weeganya. Mu kkanisa ojja weeganya, kyekikutuusa leeti. Muli ojjooga ne bannamuntu yajjirwa okusaba kuno. Bannange ne tusaba buli lunaku tebayinza tuwumuzaamuko. Singa babyawula bannange lancha wange yonna bakiteekawo ennaku nga 2 zokka 3 mu wiiki, naye mazima ne batamusaasira naba ng'agendayo buli lunaku. Kyekikutuusa leeti bambi. Ojja weenyola ne ku madala yonna oyitayo oyomba. Mu kyaki ojja naye nga si lwakuba ndi Mukama omwagala nnyo, ojja kubanga omutya. Gamba ekikulu ayinza okukwokya omuliro bwetamugendera mu kyaki ye, ayinza okuteekerako awo ekikolimo, naye nga singa atuwaamu ddiimu bannange n'atuwaamu ku sipeesi. Byokola tobikola tikubanga Mukama omwagala nnyo, obikola kubanga omutyanga atya empologoma. Owaayo ng'oyomba ng'ogabana omuntu yajjirwa Mukama. Abasajja nga batuggyeko ssente, omanyina okujjayo kalikyuleta n'ozigatta mu mekazi waakawaayo bwe kyolokoka. Nogamba kale laba ssente zange zino zonna ze naakawaayo. Wano naali badde nazimba ddaka lina. Ze wawa girlfriend wo zo tozigatta. Ze wakalyamu chipusi n'ekikeni zo tozigatta. Zo wa mu kanisa nnyingi nnyo. Kyekikuleesa kati olukumi. Ogandi maama tuliraba Mukama atumalako ssente. Era nze kati kyenkola esente ez'amaanyi notisi ez'amaanyi akeeta n'akebiri n'ak'omutwalo nkaleka nkaggalidde mu dduuka eyo ekyaki bwe byatuuka ŋŋenda na kyenji. Bwe boogera ennyo ŋŋambawo 10, bwe bongerako ne boogera nnyo ŋŋambawo 2, bwe baba balese omubulizo wakabi ŋŋayogera nnyo mbawa 3, ate endala ziba zinaavaawa era ezo ze naleese ze mbawa. Buli kyokola okikola lwakuwalirizibwa. Munda temukyalimu love. You don't look at it as an opportunity. Okuwa Mukama gwani amuwa. Mazima gwani amuwa. Nga gwani Katonda gwe yalisabye ekintu. Katonda omugagga ngaki? Nannyini eggulu n'ensi. Nannyini bugagga abantu bwe batazuulanga. Nga n'abamu ku baabuzuula bagaggawaledde kuli ne bafuuka ba biliyoniya mu dola, oba balokole oba si balokole. Katonda nga mugagga. Wali okitegeddeko nti ye nannyini eggulu n'ensi. Wali okitegeddeko nti ye nannyini mafuta ge baazuula ne ge batazuulanga agali mu ttaka. Kama ebazibwe. Abawalabu bali bowulira bayita baali Alibaba ba biliyoniya. Amafuta agabagaggawaza gaani? Ani yagateeka mu ttaka eyo? Ebyennyanja byonna ebiri mu nnyanja bye baavuba ne bye batannavuba bya Mukama. Bavubira bwerere, ne balira bwerere, ne batunda, ne bagaggawala, ne bafuuka ba biliyoniya. Katonda kwolesa bugagga bwe. That is how rich he is. Filthy rich. Mugagga muvundu. Empewo yokka gy'olaba tussa gye bayita oxygen. Mpewo yaani? Era ng'agisibye wali waggulu. Olaba emirambo wano bwe gikunkumuka. N'abamwepankirako bonna bakunkumuka. Naye agigabira bwerere. Njagala olowooze singa yali atunda ntunde oxygen eyo singa ssene meka ze yakakola. Ye singa wali ekkanisa etali nzimbe buli kukyalo kwalibaddeko ekkanisa. Ye twali bagende mwoyo nga tubeegayirirako ki? Twaligenze wa Katonda ng'atuwa ssente ze yabakuŋŋaanyizaako ng'azisolooza mu oxygen we. Singa wano buli atudde wano nga walina okusasula oxygen gw'ogenda okussa mu wiiki. N'ateekawo ka kioski ng'olina wogenda n'ogula ka kuponi n'okagula oba ka 15 n'okatakula n'okeesiiga mu kyenyi ne kakuyamba okubeerawo ewiiki endala emu nga bwe kaggwako woofiira oba si ekyo ddayo akalala n'ogula akalala. Sente mmeka ze yalibadde yakakuŋŋaanya? Ani ate alisasudde? Ne Obama yalisasudde, ne Trump yalisasudde, ne Museveni yalibadde asasula. Eggwanga eryavu n'erigagga lyalisasudde. Eyo kenjuba gy'olaba mu bbanga yayakisiza obwereere singa yali yakusasulira. Naga ndi buli ggwanga
okufuna enjuba omwaka miliyoni za dola 5. Ani ataliziwaddeyo? Gwanga ki eritalireese sente? Ani atayagala musana? Naye n'ayolesa ekisa kye n'obugagga bwe n'agamba that is how far I am rich. Ani agamba? Yesu kyabuuza Omusamaliya nti singa obadde omanyi gwe weemoolerako, singa obadde omanyi gwe weemoolerako gy'akoma obugagga, singa obadde omanyi akusaba amazzi nti yatonda enzizi n'atonda emigga n'atonda ennyanja, gw'oyogera naye, gw'oli mu kwogera naye, gw'olina omusaba amazzi. Wanyi gw'oli mu kwogera naye takusaba amazzi nti ennyonta ye mulume nnyo, akuwadde opportunity naawe ofune ekyokuwandiikibwako ky'olijjukira ennaku zonna ez'obulamu bwo. Ani agamba nti amiina? Njagala ombulire wano ku mwenda abali wano, singa His Excellency akyameewo ku makya saawa 3-2 ng'onootera okufuluma, emmotoka teziyabula mu lugyalo ne zikuŋŋaana zonna, ogenda okola nga yaavaamu n'ogezaako omwana enzaga ndi asiriwo ddakiika nyingi, mbadde nzize kumanya oba oyina akacupa ka soda mu firiigi, ennyonta ennumye, neŋŋamba kankyame wano, oyinayo akacupa ka Coca-Cola? Ani wanayimira naga nti sijja kakuwa kubanga sikalina? Wangi? Weewola n'okwewola mukazi wato. Onage nti nze wola ku muliraano. Ate nga kyayogedde kyekituufu. Bangi ku mmwe n'ekibiina kyo wagenda tonza kijjukira. Ne bw'otaba wa NRM bawa kibi byonna bye mwateekawo ebyo. Ebyo ebibiina byosooka n'obiteekawo ne mugaa nti leka mwana wange. Guno omukisa gujja lumu. Guno omukisa gujja lumu tegudda. Era oyinza omugaa nti ssebo kankaleete kwatiramu eddakiika 2. Naye nga ne mu nnyumba tokalina nga togenda kuddamu oyite mu kalyango k'emmanju, oyongere odduke, ogende osinga essimu ku kaduuka, ogende mumpe soda. Sente ziriwa, kwata essimu, sigaza essimu naawe mpa soda. Oli musiru. Lwaki? Kubanga you are grabbing an opportunity in a lifetime. Otwala ekyo kyokola nga kyafaayo. Kubanga tomanyi kigenda kuggwera, tomanyi ekimalira, tomanyi nzigiza ekiggula. Obanga abantu balowooza bwe batyo ku bakulembeze ab'oku nsi kuno, twandirowoozezza tutya ku Katonda buli lwaba atuwadde opportunity okubaako kye tukola? Okuba ngalo oba ozisiyiriza. Gamba nti amiina. Gwe Katonda okukolagana naawe is just an opportunity. Favor. It's just a favor. Alina abantu abalala bangi nnyo be yali badde akolagana nabo n'okulokola obulokozi. Favor. Bameka abatali balokole ne mu kika kyewabwe, ne gy'okolera, ne gy'osula, ne mu nnyumba y'ewammwe. Gwani? Mariya baamugamba weesuneko kubanga oweereddwa buweebwa kisa. Favor. Highly favored. Era oli wa mukisa mu bakazi bonna bali ku nsi kuno, okuba ndi gwogenda omuzaala wa mukisa. Naye emirundi emeka Setaani gy'ateekako ekibikka ku maaso, bw'obanga gwe Mariya n'okiraba nga kisiraani, n'olaba kutuntuza, kubanga bagambye okubaako ky'okolera Katonda. Abamu mwagala babeegayirire buli ky'okolera Mukama bakwegayirire. Okusimula nga ne mu nnyumba ya Mukama oyagala bakwegayirire. Abamu ne bamala bakigamba, oyinza n'okuyomba. Ne baga sister, enkya g'okukera wano osimule wano, oyinza okubuuza mumpise Asha? Nze Asha wano? Shia, ne munsiimuuzaawo mutya? Gwani asiimula mu nnyumba ya Katonda? Gwani? Gwani aweereza Katonda? Olwaleero wano woolaba we tuli,
eri mu ggulu wajjuddeyo bamalayika abeegomba okujja okukola bye tukola abatalina permission eyo. Tokitegedde? Bayibuli gandi bannabbi bangi abeegomba okubeera mu mulembe gwaffe. Nzikirizanga naye bannabbi abaali babaddewo n'abatume ba Musa, ba Yeremiya, ba Nekemiya, ba Pawulo, ba Matayo, ba Luka, ba Ezekiel, ba Isaaya beegomba okubeera mu mulembe guno. Era bali eri mu ggulu bagane bannanga atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Lengera abo bali mu mulembe ogwo. Ndowooza nga omu ku bali mu kwegomba singa alina chance ekomawo addewo aweereze Katonda. Omu ku bali mu kwegomba ye mutume Pawulo. Kubanga ya livinga mu mulembe gwalimu okuyigganyizibwa. Guno olwaliro temuli mwe muzannya buzanyi, tewali kuyigganyizibwa. Yali mu mulembe ewataali computer ng'ebbaluwa zaakwata kalamu n'aziwandiika ng'ate alina mu kkomera oluusi. Naye nga buli kaseera awuli ayagala awandiikeyo akabaluwa kagenda eri Abakolinso, kagenda eri Abafiripi, kagenda eri Abasesalonika. Bannange lowooza ku ekyo nga singa ye Pawulo ye yali mulembe guno ogulimu WhatsApp. Olowooza naye singa aweereza ebyo ebifaananyi by'oweereza Pawulo, singa alimu ebyo gwe tunulya byewakaweereza wiiki eno, kuliko yena ekyogera ku Mukama. Uweereza bintu bya busirusiru bya bugwagwagwaga, ebimu ne gye biva naawe tomanyiyo, bakuweereza naawe n'oweereza ne bagamba kano kaweereze kongereyo n'oweereza. Abantu tebawulirangako ngo bagamba nako nti Yesu akwagala ng'okozesa WhatsApp. Pawulo singa yali mulembe guno guliko Facebook, era kyemanya ali eri agwegombaga ndi atalina mannyo Katonda gwawe ennyama. Bali ku Facebook bakolera baweerezako bya busiru byokka. I love you, I miss you, I date you, I think you, I dream you.